Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hello, beautiful people. Merry Christmas previously. Anyway, we are back here on the Snap Talk with the Gati Detenja and two beautiful princesses. To Zena Tela to Nimi, Muna Mkulikena Kulu. Abamukumwe, Muliba Jaden, Muli, Vivatwala Butwazi, Abukum, Atwali Daba, Womuchalo, Jaden, Kwagabane, Chiliwano. But above all, Mukulikena Kulu, Imunaye, yes, so Azali Dwa, yes, impose Azali Christmas. Kat Easter Bagendo Mutirao, but we are grateful that Munaye. Azali do mwana wa Katonda mukama atwagadde n'agamba katwa omwana omu yekka munafiride ebibi byaffe, and we are grateful for who are we nenga nyaba bakulisa mwena mwena abagenze mu byalo abasigadde Kampala, but mostly abagenze mu byalo mwebale nnyo, and to you that like lived at your best nga mwaliviza bulungi like nga temulaga nnyo muna muli banna Kampala bakulisaayo nnyo, and then namwe munne ababadde bajjide mwe nga wane muli banna Kampala mulaba omuddo nga you know in the morning guberako amazzi nga where is the grass wet mwe nana mwe batumiddeko nnyo. But without wasting any time, today we are going to be talking about characters of you all that went to the village for the festive season. We are going to be talking about your characters. Katumuna yobango likasimu kwa okalaba, share video tumuno mulali agenze muchalo, achaliyo, tutabikana tunyumia mama, and then share also your contribution. Gwecholoboza, how was the experience for you? Gwengo muna Kampala ungenze muchalo, go muchalo gubasanze. How was the experience like for you? Anyway, let me welcome the princesses wabuze, and then we dive into the topical discussion of the day. Princess of Buganda buza kwa tolona kwa lero. Mbabuzako akaongeza kalungi Merry belated Christmas. Ndoza bukibeera bwe kitubuluzungu. But anyway twagenda tubasiibudde nenga wetuli nnyo okubanga ate tweyongera okubaweereza eyo ndoza birthday yatenjo nayo gye yayitira tuva mu yatenjo tuyingira ya Yesu Kristo. Kwega bibadde bingi. I mean it was fun. Nengera akakuba nako bwe katonya bwe kalimesa embeera bwe kaleeta empewo nga ne bajjide nabo batuuse mu byalo. But anyway, welcome to the Snap Talk. So mubijali we Dedidian wetuli nnyo onako lwaleero kubanga tubaweereza mukulikeyo abagenze mu byalo abalidde amanzaali abagenze mu byalo nga muyo mwogera luzungu nga temwogera olulimi lwo tolumanya kiteva ne ku Luganda naye nga n'olulimi lwo tolumanyi nga tatawo bw'agamba omwana mumuleke lyabeera interacting n'emikwano gye nnyo. Omwana muleke bali mukugamba jjajja, hi granny, how are you, how is your morning? Nenga jjajja abatunulizibwa ati ekyabadde bannange ensonga ezimu tezoogerekeka wamu amasimu gavuga buli kaseera waliwo naye anti wagoyo kamuleke naye mbalengera mumwogerako. But anyway kamwogereko tuli mu kyalo eyo ankakuba essimu bali bati anti omanyi oyo tayemanyira kuzanyira nnyo musana mugamba addeko mukasiikirize tazanyira mukasa naddemu addeko mukasiikirize simanyi oli tanywa mazzi simanya ga luzzi tanywa ga luzzi anywa ga tadanke
Atendera kulikayo mukyalo. Bajaide. Bakingira mazzi. Yani gulide katoni za maji. Anagenda nazo. Yayenze banange. Nenga abamu badde mu village life is better than town life. Abala town life is better than village life. Omwana wali omwana yatukoledde content sekukulu eno. Owa Jaden aba Jaden abatuuse mu kyalo. Nga kituufu waliwo ka video nga olaba ddala Jaden enkoko yadde egenda muluma nadduka emisinde bw'ati. Enkoko lineezo ziraba abazitya mulowooza byakusaaga n'enkoko esobola okwagula enkoko emanya onantya olaba enseenene eruma atwala enkoko nga baabali nti omutidde ng'etandika okuso mba temanyi sekoko yeekola ebyo nga batugala sekoko toyambala bimyufu n'obwana enkoko erina omwana ebeera nebbuba mbwe beemanya omugenda twala obwana bwayo ekyalo kyadde fine but anyway mukuliko eyo nnyo mu Christmas kati tulindirira lusooka bannange tuyingira kati tubala ennaku mmeka okuyingira 2025 naku 3 abamu ku ffe abaagalwa baffe betwayingira nabo omwaka 2024 si betwifuluma nabo baami n'abakyala walina omwami wo kale yakomawo mu Novemba walina mukyala wo kale abamu ne bakukyayirawo mu 20th December omuntu yeewala okugula ebintu otwala ewammwe neyekyangaawo waliwo n'abatabiguze nga sinakwekyanga nga ye tamanyi nti eka batwala ebintu. Thank you. But I don't give up on love. You know, love is a beautiful thing. Siwakola okuba nti osanze omuntu omu n'atakulaga butya love bwenyuma mutekiri kuleetera kulowooza mbu love kibi. Osobola okugenda n'oddayo mu katale n'ate n'ovubayo omuntu omulala. Oyinza okuba nga kuluno wavuba ngege ng'ojja kukwasaayo empuuta. It will be a better thing. So bannange omwaka ogujja 2025 twewala abantu abatatugattako. We try again. Naye tubeereko ne characteristics zetulaba ngamba tetutwala bw'oba ogenze mu nnyanja lwaki ovuba mukene nga waliyo engege mazima ddala naye mukene tumuleke waliyo abamuli abamuwoomerwa twala ebintu ebirala. Tuli ku Snap Talk omwaka tunaatera okugufuluma tujja kubeebaza okuba nga mutambudde naffe mmwe abatambula naffe every Saturday saa zibeera 12 olunaku lwaleero tugenda tunuulira enneeyisa y'abannakibuga nga muzeeko ewaffe mu byalo ffe bannakyalo abakuumirayo the whole time ne mutandika okutweyisizako n'abamuma mwakulira mu kyalo ekisinga okunnyumira mu byonna nti abamu ku mmwe mwakulira mu byalo nakati mujja mu kibuga ne makati okukomawo ko after ennaku 364 noddako ewaffe mu kyalo nga you are totally different person. Ebyo mu kyalo takyabitegeera amazzi gamusiiwa. Oh my God, it rained only in the garden. Farida ogenda kuba nnyato oba kyokka nga mwakulira mu kyalo bantu mmwe temususa omwana alabye embuzi agiyita ente ento mbu your cow is too short. As your cow is so little. Ne mwana yabiranga. Mwewunyisa bannakyalo naye kinneewunyisa mu byonna. Mukyaba mukumwe mwakulira mu byalo ate ne mwagala okudda mu kyalo okweragira kube mwalekayo which is a good thing. Nenjagala okuba nga ate bw'oba gava mu kyalo osiikirize gwe waleka mu kyalo okujja mu kibuga olw'ebyo by'oba ofunye oba by'oba weegaseeko. Si kugenda ate nga weeyazise emmotoka gy'otavuga kuwane n'oli ku photoshoot the whole time oli kibuga. Naye because oyagala okugenda mu kyalo eyo okwepanga ogudde mu mabanja opangisiza emmotoka kakati oli mu kyalo eyo tolina mafuta gakukomyawo mu kibuga okubira buli omu essimu eseredde abagisukuma bubi tomanyira kugivuga otomedde abangi ogikonyawo abeera yakaweta mulujja mujeeyo abaana mujeeyo akuba endulu nga tannagiweta neryoka esikira mu luguudo lw'omukyalo awo abagisukuma ne bagisukuma babiri bamenyako akalabirwamu kebbali. Thank you. Kyokka emmotoka yakupangisa baye ebintu ebyo bikome omwaka guno mu 2024 2025 genda nga bw'oli tolya mabanja olw'okuba oyagala okupuliizinga omuntu omu mu kyalo nga bw'oli abantu bafeesinga ekimafiya nga bw'oli bagambe bannayenze bwenti bwe ndabise guno omwaka teri yakutuma ssente ate teri akutuma kugenda kulya mabanja kutandika kugenda kusanyusa abantu abatajja kubeerawo ng'omwaka gukuyisa bubi nga gwakatandika.
Okay. Now, Farida, while I'm we're going to be talking about people's characters. In this festive season, many of you went to the villages, and Farida inaka oinaku sikiliza bantu. Sikutuka eri kweraga. I've had someone say, so agera naye mu kyalo nze ne bandabanga ninyanga ki nga bwe nabanga wenkyali anina ogulogweyo pia nina okubeera biki. But that aside, what else have you added ku bantu b'omu kyalo? Kwanga leave alone zino shopping zetukola netugenda nazo. I think we are supposed to kwa wabeerayo abaana abato bayiga abatulabirako nga tubasanzeyo sometimes. And what does this child say? Nange ngende Kampala ntandika okweraga, ntandika okwambalako obulungi, like how nyambala empale zitatuuka ku bubi n'abaami ziba zisibire eno tezituuka ku bubi nanze tunoba bagula empale zitabatuukawo emba agula engazi mu kiwato ekisuka ku kiki bazisibire eno kati gwe bwamugamba lwaki osiba balance manje pale tetuuka mu kiwato buli kaseera ebeereka siba omusipi agenda bagifiitinge mu byalo abeerayo ebyalaani fiitingemu. Yeah. So anyway, I was in Atandikane. Lydia, did you go to the village? You did. Why did you go to the village? Yes, I did. Yeah, I went to the village. Chichimwaga. So each of us. Nze nawunyizayo katono. All of us twagenze yoko. So we are going to discussing what some of the characters stood out for us. Whatever I get them. Hey, it only rained in the garden. Honestly, there are some things I can anyway. Buli omu abadane fears personally zenagenze nganze. Ntiye koko. In fact, nesere ne mpomera njidya ne ojikongona like eruma esere ne yali ekulumya kolidya. And someone else will say, "Sha, ono mwana na echeje ensene nenge kulumya." So each one of us is going to state what stood out for them when it comes to the characters for the people that we met in the village. Aizo kwanga mna wasanze omuna kyalo yenga gola banga what they did stood out for you oba nga sina gwasanze ngwe eyaze probably na kusakwa nawo sobera ngoli munna Kampala nenga munna anti nga go asoka boba go asoka yo nga bakusanzeyo ekigenda maso inze I think I saw something waliwo mwana gunalabye nga ya feni but they didn't choose like ngaola fet kola na kambe no sala no jamu that middle part but rather yabade aluma we bati twalya nga fene bwetyo nga tugenda mu ssomero nga tuva ku ssomero mu primary ate kati boolina kisala onasala oti ogendanga bwoli nayatika nanti kati era bwayatikamu olina okutandika okujjayo. So for me I saw someone and I was like wow. For me nze nagirabye nga talent nze jendi because I feel like ennaku kojite talent Nida sinna kwera wambebera mu kyalo. Ejambia because why right because naturally nenda nga kine kintu kibera rough. Kungulu so imagine oli aluma erinyo kiso kwagula omwana kikuyuza omumwa just like that. And this yabamanya nyuma yacho. Yabadde little sigambo yabadde mukulu nyo yabadde mwana mtu. And for me I was like wow. I don't know is so talented. So for me that was talent for me. It really stood out for me. And naiturundi sala zembu like omwana amulai because man someone may by them may find it offensive. Yes, someone may feel attacked or something. But to me it was nice to watch, like nice to watch because I love people you improvise. Akambetekali wotogenda kulia fenero akwatekali. And next time you find me in my free time and I'm biting fenewe bacho, just let me be. Anyways, they work at Princess of Uganda. Oh wow. Nzanganye na butono. Yeah, but anyway. Ebyalo byanjawulo. I think that's what I would start with. Ebyalo byanjawulo. Mulimu ebyalo nga abantu balabyeko nga tebali nnyo excited about the people that are coming from Kampala. Ngero ojja tuukayo bakulabe ekyawula mpozi oluusi mu byalo ebimu engoye. Engoye zino ezisiibwamu kakati gojja kgenda n'olugwero nga lusiibwamu naye ng'eri ate waliwo alukyaliramu bwe buzibu obuliwo kakati alabe nga ggwamu amuyisizaamu amaaso but for them most of them don't care era ajja kulaba ng'ozze n'olugwero bamanyirawo bano b'e Kampala kasita olaba nga ggwe olugwero lwokyaliramu oli alusiibamu be batera okubeera ab'e Kampala but ebyalo byanjawulo waliwo ebyalo gy'ojjotuuka ng'abantu baalabaalaba dda ng'ebimu si bipya newe baako n'ebyalo by'otuuka ng'era nayo tebannalaba era bw'obanga kyovalaba ebyalo ebimu abantu abamu bajja kgenda beerage
basuke because aba ayagala alabe nti ye mugagga ku kyalo. There are people who want to show off. Abantu abamu nti bwemba mukuze balabye ku kyalo bali bagamba bano tebajja soma tebajja beera we bati tebajja kola bati ne we bati kati munnaku ngazi nenkulu naye gwe mukisa gwe bafuna okukakasa nti ddala kituufu mwatugamba nti tetujja kubeera kino yefaabo bye mwagamba nti tujja kukola ki tetujja kubeera kino naye abantu abamu bwe baba bagenda mu byalo abamu bagamba no let's just go and celebrate with our families because ndwawo okulaba mama wange ndwawo okulaba tata wange ndi ku kibuga nkola just tuliziganya ku ssimu naye ate kangende nkole ki celebrating eko nabo. There is something I tell myself every Christmas just celebrating with my family just celebrating nga yesembayo because as time goes on ogenda olaba omuku omu yavaako because kati I'll give an example of our home iri twaberangawo bangi naye kati omwomu yavaawo so every Christmas gyofuna okuselebratinga with your family ogi celebratinga nabo ngeri nga yesembayo because omwaka omulamba mwaka muwanvu nnyo ebintu bingi nnyo ebibaawo abamu balwala abamu ne bafa abalala bafuna accidents but if God graces you know omukisa ogw'okugenda ate okulaba ku bazadde oba okunyumirwa it's very very nice naye mu byalo eyo nti obuzibu obusinze nze bwensinze okunotisinga especially with the people that are coming from Kampala abantu abamu bagenda okujja mu byalo nga bazze for showbiz bava ku mulamwa guli ogw'okucelebratinga Christmas with family enjoying and everything bagendera mu gwa showbiz yensonga bebo Farida bagambyeko abeewole emmotoka najja ne yeewole emmotoka ayagala genda kakasa ba mukyalo nti nange neevuga naye nga kiri ekitiibwa ky'okucelebratinga with the family tekiriiwo era ojja basanga ne ku lunaku lwa Ssekukkulu mutuuse okulya emmere akyali mu kuvuga eri mukyalo ate ayaya kyalo ku kyalo bayise ebivulu mu kyalo oli wamu wagenda bwa parkinga maka g'abantu ne bwaba talina kye yeetaaga oseerera yakalutereeza ogenza oseeredde mu lugero ne compound y'omuntu endabirwamu ziri wansi mumanye nti ali ku kyalo amutwalidde ka half kilo ka sukaali n'akajaani ak'ekikumi tatutte nno n'abamu abamu nno nga tatudde zijja kubabuuza ajja ku miyembe gy'awana ewaabwe waka gyatwala gyennyini gyatwalira bali eri munziza kubabuuzaako nze abamu bwe batwe bakola ebintu yabitwala ewaabwe sente ne zimuggwako naye alina okukakasa bali nti yatuuse ku kyalo 1000 eno nywemu bano be bagambye abajja essimu z'abandi ku kyaja eri ku 82% najjako eyo eri ku 3% n'amuwa 1000 olumusirisa but anyway nti showbiz zisusse nnyo mu byalo ekigendererwa kya Ssekukkulu okunyumirwamu with family okubondinga with family okutuuza meetings with family bigenda bivaawo lwansonga nti abantu abamu bo bagufudde mu nnyumu nti bintu byagenda ndabise ku kyalo ngende ne vibe yange ngende ne motoka zange mbalageko nti nze nakikuba kugamba ekitiibwa kya Ssekukkulu ne kifa nti ogenda olaba twabamanyiira abo beebo batuuse kasamuzi ulyanga sansa okuogana nga zegoberera abooluganda babisanye eriwe esinga okudduka eriwe simanyi esinga eryanye simanyi eriwe etagootana mu bisooto so ebintu ebimu abantu abamu bye babeeramu ekyokubiri abantu abamu abagenda mu byalo characteristics zaabwe kwe tusinze okubalabira kwe kuba nti ovudde ewammwe naye nga n'abaana bozze nabo tebamanyi lulimi lwabwe ekintu ekyo kiswaza at a certain point but erudde abazadde abamu tobanenya naye ayinza okubalanga naye olulimi talumanyi naye omwana bw'abanga agenda ewa jjajja at least mugambe ebigambo 2-3 ebibuuza kubanga bajjajja abamu tebamanyi luzungu ojja kugenda hi granny I want this I want to take a nap kati jjajja anategeera I want to take a nap bye biki era jjajja ajja kutunuulira gwe n'abaana bo abeesonyiwe abalekaawo ng'atunulako batunule because abaana temubaagazisizza nnimi zaabwe temubaagazisizza buwanga bwabwe abaana abamu bava mu byalo nga bajjajja bwe basula mu busiisira but because eno muli mu flat muli ku apartments muli ku floor ya 2 oba ya 3 kati omwana bw'atuuka mu kyala so ayinza n'okutya okusula eka because alaba kasiisira alaba nti ewammwe muva mu kasiisira naye ng'ate omwana ono omutwalangayo n'amanya nti eno yeewammwe. This is where I grew up from. Amanye nti gwe tewakulira mu fancy life ate ye gyalimu because oluusi ojja kwesanga abazadde baffe bakulira mu bulamu obuzibu obukakaalukanye naye nga tefe bafubye okulaba nti batuwa obulamu obuli lenient nti tebukalubye ennyo ng'obwabwe naye kati gwe bw'obanga abaana bano badde tebatwala mu kyalo kulaba waabwe ne bw'onoomutwala kuzina ennaku enkulu ayinza n'okutya okusula mu nju because kano kasiisira kabuyonjo eri waggulu eri ate mugenda basooka kuwerekera ekiro bwe bubeera emisana olina okukkirira akabirabira bwoti toyo erisi yakuflashinga
bwe mma mufunye nno ne mufuna tipi eri mbitoke awo nno ate mu bitoke wali wali wamala oliyangala omuntu ayimiridde mbitoke anti wali oluva mu kutoyi wali wansi waliwo ebijja kati oli naatyo okugendayo bwe mma muyambiddwa nga mulina toilet papers awo nno si kale naye ebyalo ebimu aba tebalina bipapula bakozesa tipi zaabwe ziri ezasookera ddala eŋŋanda but because these kids don't know ajja genda atandika okujerega buli kyalaba alaba amazzi bagaleetera mu bidomola gava ku kiyanja simeeru ng'ageewaabwe bwe gabeera alyoka agambe lwaki amazzi ga brown naye ng'ate ku kyalo gye baali geega amazzi agaliyo gw'oli eno ku kibuga osireyinga naye wammwe tewazimbayo yadde kale tewagulayo yadde katanka ak'ebidomola 50 tekaliyo nti n'okwenkuba balembeka amazzi okiraba naye bw'otwalayo abaana bo baniino bajja sanga era ebintu bimu byobadde toyambako olusi bazadde bo abamu tebabayambako because they don't have but even some of those that have nabo tebaagala kuyamba so abaana bo bano bw'otabatwala mu byalo mu biseera nga bino oba mu nnaku nga zino ezitali nkulu bajja tuukayo ng'ebintu tebabimanyi ng'akasiisira alabanga ye gwe babonyabonya alabanga be baavu abasembayo era abamu ojja batwala mu byalo bagaana okuddayo I don't want to go back naye ng'ate eri gye wakulira eri gye wammwe abaana mubatutte tebamanyi nnimi okiraba their families nti thank you mulimu families ezitali za nti bano balokole bano baki waliwo abantu abalina enzikiriza eyo ey'obuwangwa nti bajja tuuka basange nga ye olubugo eri olubugo yiye tekirina nnyo buzibu naye omwana alyoka alaba alyoka akuba omulanga bantekako ebintu byabafu bankola bwe bati ne bwe bati byebyo ebintu ebiri mu byalo by the way byebyo ebintu abakadde bye batunuulira ne bagana embutuufu kiki kino abakadde abamu ayinza obutakugamba because bano baana bayinza okutiisa okunyiiga bwobanga gwe mwana gwasinga okwagala oba gwaleeta ebirungi awaka ayinza okutiisa okugamba naye nga biswaza gwe kennyini gwoswala nze zizukira omwami omu yagenda mu kyalo mu Sekukulu atuuka eri abaana bali mu kwogera luzungu n'alaba ng'aswadde nga nno abaana ba muganda we bo bali wali olulimi balumanyi bagatika oluzungu ne bagattamu n'olulimi olweka bwe yadde ewaka n'akyusa amateeka teri kuddamu kwogera lulimi lwazungu waka boogera lulimi lunnansanga olwabwe lwali lunyankole era abaana kwe kutandika okuyiga but mu kakyo kano abaana bamanyi nnyo oluzungu n'okusinga ennimi zaabwe bana omwana afuuweeta oluzungu bw'atandika odwogera bw'oti you're like oh my god omwana akikubye naye ng'ate oluno oluzungu lujja kukoma wano bw'onootuuka okudda ku butaka oluzungu lwo terukola ojja kwagala okubuuza jjajja yali kugeredde ati olugero bwe baagereranga abazzukulu ng'ennimi tezikwatagana jjajja n'akubuulira batya nti munnange ffe tulya emmere bweti ne bweti tulya ku mmere bweti ne bweti nti eggolu lino tulirya ng'omwana tabimanyi mwate waffe ezo practice tezikola abazadde abamu bali awo bali mu kunnyonnyola nti temanyira munaye kwogera lulimi olwo nanti munnange anti ate tebamutwaliddeko mukozi bali eri bali mu kumenya jjajja mu bagomoka badduka badde eno bamenya buli kiramu kye balaba because ne Kampala babawa nnyo that freedom ey'okwonoona ebintu naye wali jjajja akuumye TV emyaka n'emyaka eri amanyi bwe kabeera ensuwa omwana bw'agizanyirako bwagiwuba ati muleka ajja kaaba tebamuggyako bintu ng'abikutta oyo n'alina obusungu okiwulidde kati byebimu ku bintu ebiri mu byalo abantu bano bye bali mu kufeesinga ate nze ekirala ekinnumye nti abantu bano abavudde Kampala batuuse mu byalo ne basangayo abantu ababugiriza bajjajja baabwe baba maama baabwe baba bakadde baabwe ate baba disrespectinga bakutuma n'otamwa twagala kino gwobeera ewaka nga batuma nodda nono n'akutuma nodda nono obeera mu kkubo bwoti ogenda bwodda nti munaye ab'e Kampala batuuse nze ab'e Kampala bantabula agula yatali mu walumi ku makya kutandaawo n'atuma naye lwaki nga togula lumu omwana nga taggwa mu kkubo gwasanze ewaka kaba wala ate nawa mobile money mulina omulira bwatuukirako so ebintu ebimu bino abantu nga tonnagenda mu kyalo manya ekyalo kyammwe kiyimiridde kitya temugenda kutandika kumenya bantu na mirimu ogenze n'abaana bo tobatwaliddeeko muntu abayambako kyokka naawe kennyini abatutte olingalo bunani n'olyoka otandika okutuma buli ajjayoza engoye z'abaana bo ate si be beegubiza njoleza ku ngoye zaabwe anti kati nze sisobola kwoza twagenze n'enjala nti enkole mpanvu zikumwana bwezita ate zinaayoza
n'alyoka atandika okutuma abantu emirimu atuma ono atuma naye nga gwe kennyini nyini tolina kintu kyonna kye waayambyeko weebaka paka ssaawa 6 noyagala osange nga caayi bamufumbye ng'ekyemisana bakifumbye kwegamba oliwo kubamenya bumenya which is not right. Mugenze mutuweze tuli bangi onakwate guno onakwate guno onakwate guli emirimu gitambule giggwe naye mwe abaagala ennyo okwebaka abaagala ennyo okunyumirwa otulo bannange mutamya abantu ababeera mu byalo okubalaba era nga bwe mujja ajja kwesibira mu kisenge because abeera ku ekyo baddayo ddi babeera anti oli atuma kati gwe bwojja gwe kasolaba abantu nga beesiba nnyo ku kyokukima amazzi omanya alina byadduka ewaka because abali ewaka bamumalako emirembe naye gyabadde najjo kati awajja genda kuluza abeere yakulimenti abantu bangi kumbe si bangi but because they are running away from something bali batuma bali batuma ate baagala ebintu ebinyirira ebintu ebirungi era n'abeewaka munaye basalinamu ogwo omwezi bulangiti gyabadde tajjangayo bwe batuuka ng'agijjayo anti mbu tebeebika zino simanyi endala mbw esiiwa ate bagenze n'ebintu ebiriruddawa bye batagenze nalkalubiriza abantu so kakati nze nkubiriza abantu abasinga obanga ogenda mu kyalo bwobanga oyina abaana bano bayigirize nti togenda beera nabo forever bayigirize okuba nti basobola okubeera n'abantu abalala si ggwe kutandika kubeera n'abaana bo kubateeka walala ate ne bafuuka omulimu ne bafuuka omugugu oba oliawo nga bakubidde ssemu abaana nno batulemye eno gye bali abaana tebagambwako abaana tebatumwa abaana balinga balangira eri nabambejja abali mu mbiri tebagambwako anti munange ajja kunyiiga ate munaye bwona omugambako munaye talya mawolu talya mawolu tuka emigaati gye mwatwala gyaggwawo naye talya mawolu omwana yatugambye embufe eno bye tukeera okulya ffene oba amenvu bye bibangawo olumonde yafiseewo eggulo gwe mukeera okulyako ku caayi naye olibiza abaana bange tebalya mawolu abaana bange tebalya bino naye ng'emigaati gye watwala gyaggwawo naawe kenyini toli redi kufulumyamu kasente bagende bagula emigaati emirala oba osuubira bagenda kulyaki. Thank you so much, Lillian. And I loved how you mentioned in Tikati. I was talking about Biaro, and then they begin to use languages. So I think for me, it's a leave for us to pick as parents to learn to teach our children languages. At least all that. Ogeza noyogera ku bantu okutuma bannaye batuma like Farida ageza gambo lwaki ontuma airtime ku nya no damu nontuma ku musambo airtime as in tell me at once buy for me airtime at once every time abane kyetaaga yaleese omwana ayetaaga pampa teyazze nazo sitense eri wala bali mu kutuma muntu agenda anoonye pampa nti funo wa boda aliwo wa boda ali ku kyalo naate wategedde ogenda n'omwana jjo okwetaaga pampa naawe ekyalo kyamwe gye wakulira omanyiyo nti amaduuka gakke kwata ebintu bye batunda pampa teziriimu wamanya okuva nabyo eno lumu ogende nabyo oli mu kutandika okutuma abantu abeererewo mulume ng'abeererewo ng'alyawo sikuli babikoze lwaki kukalubya bukalubya bulamu bw'abantu. Then also waliwo akalaka stanza when we get you guys, so like okay, we don't get you against, but afterwards get engaged. When others are working, you also help out. Sikulinda banamwe, anti muna banakampera tebalima. Bagenze ne balima. Kale gwasigadde toke weri ne tusondoga kale kamba fumbire akatogo bagende okujja. No, bagende balime bakomeo bafumbe as in for me I feel like it is not fair because when achikola tugenda vako yes inku okay that's okay but osoro bagamba wasigala nanyambako ku kyoto maybe if you don't know how to but it's not even rocket science no batumanyi wayigirize me I feel like chetwandwande tukola tugenze bichalo is to explore like to have fun try things you've not tried tolimangako try to dig like ocheyigirize kozesako ku ekyoto like let your children try maolu tebalya maolu they won't die like in one day or 2 days they will not definitely nti abantu Farida abakonyeeko nti twakulira mu byalo ne tujja e Kampala naye ate tuwerabira gye twava nti omuzadde ateesa n'omwana we enku just enku zokka because obwana bwagala nnyo kagala kakwatireko olukuka lutwale mu kiyungu kawulira essanyu nga kalina kye kakoze naye ate abazadde oluusi balemesa abaana okuyiga emirimu because ate tokikola ekyo kireke gundi ajja kikola ogenda kweddugaza ali mu kyalo
wali tewali mbu pavers olujja lukole no enkuba era bw'enetonya balina okuzanya azanyire mu ttaka so gwe omuzadde bw'otamanyisa mwana wo nti wano wennava eno enju gye twakuliramu bwe buno obuliri kwennasula oyo mwana tajja bitegeera ate tewali agenda kubimugamba gwe bonna aba tobimugambye tewali muntu mulala agenda bimugamba era bw'otwala abaana bo mu byalo ng'abaana bo tobayigiriza nsi bw'etambula jjajja kubatunuulira balinde mugende alinde omulala gwageya naye baleka babageye yaleeta wana abaana baliwe batine bwe bati abaana batumenya abaana bakola bwe batine bwe bati but because gwe omuzadde abaana bo batiisa ensi yo gye walimu because eyo yensi mwe wakulira obulamu bwalinga bwe butonga mukeera ku ggolo munywa amazzi ga mu nsuwa agamu mugasena ku bidiba gega amazzi ge wakulirako gegakunaaza wakula wavaamu omusajja omukyalo obuvunaanyizibwa naye oli bizi otiisa abaana kabuyonjo ye eriwo bwe batuzimbye kabuyonjo ani agenda okugizimba okiraba tamanyi kusitama ku ttooyi tebana ebituli ebinene ez'omukyalo ekinnya kiba kinendabanga bubeera butono Okay, thank you so much, Lydia. I'm just Lydia, nawe totandise oyagala kutandika tukogereko nti nawe otandise okubeera nga bajjaide nawe otandise okubeera nga bajjaide naye nze kyensinza okuyiga mu bulamu nti woba olina ekintu kyoyagala kyetuuseeko don't burden another person nti okay bw'ona ogenda mu kyalo ojja kwagala bed cover instead of a blanket, go with your bed cover. Thank you. Oja kwagala pillow, go with your pillow. Genda n'ebintu bye bigenda okwanguyiza obulamu. Kaba kwogera ko nti weeraga naye nga tolina gw'obisabye. Other than bona atuke mukama Katonda temuyina pillow. Nze namanyira okwebaka ko pillow. Neno ng'ekaluba nnyo terumye ensingo. Bannange mwana temuyinayo ko pillow zaffe. Kati bwogenda bwotyo bagenda kwogera we go with your things kyowulira kiri soft ekikwanguyiza obulamu genda nakyo bw'ona otuuka mu kyalo bajja kuwabuyo okwebaka tuyina ne zino air mattresses go with them twatuuka mu kyalo otandika okubuuza abantu bw'ogenda okusula nti balina mifaliso gwe genda ne air mattress yo kusula mu ddiiro ngusuule wano oba gula akafaliso gulekeeyo bagambe bannange nze ebintu byagano mbimanyi every time I come yes you don't lose anything okusinga bw'otuuka bannange samanyira kwebaka akaluba kakati mukazi wattu abadde yeebaka ku kafaliso ke nadda wansi gwe weebaka wali because munnaye gwatutte ebintu ebyokulya ate tebaagala kukuyisa bubi ekirala kye nalabye ekyakyuse mu kyalo nti edda nze nnakulira mu kyalo naye edda ku Christmas nga asoose okugisa abantu batandika okugisa sanga 6 ne batandika okugaba emmere you know ne batambuza asoose okugisa nawaako naibaawo ne mukwano this time round every family for themselves. Buli omu kululwe. Buli omu kululwe. Kweli. Nenza nzijukidde by the way abasiramu mujukira bote bakuza that nga baba waka. Walwanga wo kugisa emmere ekyemisana. Wamwagenda nga okujjula nga mukuse nga abaana bakuse nga tebakyayagala kulya. This time buli omu oliira wo. Tebikyaliwo byokugamba ebikibuga byako byagenze paka cyane mu kibuga oba abo for my family abantu bo mu kyalo nti ebintu ebyo tebikyaliwo ate nga luli byabanga birungi nti you could test different kinds of cooking gundi oli bana yafumbye bulungi ennyama oli yalese ekyennyanja because oyinza okanga mwe mufumbye ennyama n'enkoko nga wali atalya ennyama yafumbye ekyennyanja n'abaleeterako nga li yafumbye ekinyeebwa kye nga bambi ekyoluwombo nga kirungi Bannaye this time round buli omu yaliiridde wuwe ate nga villages edda zaabeeranga nga ziri interconnected abantu abo badipendinga ku bannaabwe nti waliyo omuntu atabeera na nnimiro mu kyalo naye ng'alya buli lunaku because ajakeera ku makya agenda alime mu nnimiro ya tenjo eyasimba muwogo kati bw'anannyuka bagenda musasulamu emiwogo mu waalimye kati agenda alye ne famire babeera okay naye this time round banaye ebyalo byakyuse biringa kibuga buli omu abeerawo okulumwe teri ayagala kumanya oba mwasuze mu kiwa mwabadde mutya buli omu ali kubirye banaye ekyalo kyayonoonese tulife twanyimirwa this time round ebyalo tebinyuma ab'ekibuga bajjanga naye nga neiba bwamanya nti abo b'Ekampala abeerako kyabaleeta kubanga abamanyi wali ab'Ekampala bye batayina naye ng'ate ekyalo tubiina in plenty ng'ate si byakutunga
batunda si bya bbeeyi naye bajja kujja n'ebifene nga bisatu abibawa ab'Ekampala yes bi ovacado oba greens kuba amanyi Kampala tugula babiseera abibaleetere for free ng'aleeta katasa kajjudde oba nnyaanya this time around banaye ebintu ebyalo byakyusa ebintu tebikyaliyo mpozi abawakikakyo oba famire abayategedde nti bawala bagundi bakomyewo n'abeerako byabaleetedde oba nabaleetayo ettooka oba ennaanansi oba enkoko ng'abaagala nnyo kyalo kyayonoonese ate bannakampala kati kanzire ku mulamwa gwanaku lwaleero abasinga ku ffe twakolera mu byalo obulamu sometimes okusoma ne kutuleeta mu bibuga oba okukola naye ate bwe tutuuka okuddayo mu byalo twefuulira ddala nga batamanyi bulamu bwekyalo mu mwezi gumubweguti mbu takyayogera akisenti ye Uganda mbweyeeri yemu kati jamanyi natandika kati ze bankunulira nga ze sikutegeera kutera kisookera ddala it is not prestigious okubanga toyogera accent yo you see what identifies us is our accent ekyo kye bakuzaala nakyo it is your identity buli otandika okwoperera ekyomuntu omulala ova ku kikyo ova ku identity yo kakati it is not even prestigious kati nze nga bwenda abaana abawala bagenda mu bbala and they drink themselves silly ate na posting ngalowooza nti obwo obulamu abantu babwegomba teri yegomba bulamu bwe butyo nti ogenda mu bbala you are half naked and you are drinking and you think it is a life we should be there nice. And we are like nange singa mbeera ng'oyo teri yegomba era abakulaba bakusunga bwe bunaatandika okukaayirira ng'agamba ffe twamulabanga netumugamba enewe omanyi ffe tugamba mu bulamu ensi ejja mmunyiga oba ensi ejja kukola ki ejja kumusomesa so abannakampala bwe tudda mu byalo tulina abantu bano abakuumako bakadde baffe nga tetuli mu byalo maama woyo alina abantu abamubeesabeesa nga toliiyo kakati ate bwe tuddayo ffe ne tulagira ddala nti abantu abo tetubaagalirako ddala bw'otutta ebintu byo obiwadde maama wo n'agezaako okugabako n'omugamba togeza n'ogaba ebintu byange byembandeese kumbe ye amanyi nti gw'ogenzeeyo mu kyalo ennaku ezo waliwo omukadde oli abeera naye nti gwe wootali mwaka mulamba gw'omala toddize mu kyalo omukadde oli amubeesabeesa ennaku ezimu aba talina nva n'agenda eri ng'afumbye emmere n'aggyayo enva so abantu abo tubawe ekitiibwa they are models our parents nti ayambako okulabirira mukadde wo gwe woba toli naye ate bw'otwala ebintu byonna byonna byagala mukadde abiyingize mu nnyumba abeereko gwabiwa ate n'omuteekako ne warning banaye sukaali bw'atatuuka mu gwa mukaaga sigenda kuddamu kugulya sukaali omanyi olina olugabinkirizo ogenda agabagabane ebintu bigwewo ne weerabira nti ye amanyi lwaki agaba nti waaba talina naye bamuwa zanaye tukyuseemukko mpozi n'ekirala bannange bannakampala nze bannakampala olaba waliwo abaana benzikiriza nti oyo mwana akulidde Kampala ekyalo akirabye bukulu abamu it is even their first time okubanga agenda mu kyalo okulaba ebintu ebimu naye ate waliwo abantu ababirabye nga Yesu yakulira Kampala naye akolera mu kyalo nga chance yamukwata bubi yazaalibwa Kampala n'akulira Kampala naye nga akolera mu kyalo ekitali kyewaabwe eyo nebbi wansi mu kyalo kati bw'aveeyo because ye amanyi abeeri bamanyi yakulira Kampala atuuka eri ate n'atandika okubamanyiira anaba mazzi gabuguma enku zaakaweerege banaye mu kyalo tekyali bibira abantu okubagenda kunoonyayo nabo bagulamayire abantu anaba mazzi gabuguma ate nga nno balina okugateekako ate wakujjukiza bujjukiza amazzi gateeseko ne bagafumba ne gannyogoga abadde alina gwanyumya naye ne bagazaako ne weerabira nti gali amazzi bano batya bukikugamba nti banaye enkunza nga nesefulya bagyetaaga ogifumbiramu enva z'olweggulu mukyalimu amazzi bagala okuteekako mukyere esefulya gye balinawo ennene kati famire yagenze ate gye bateze oli wali okuba oluboozi ne bagateekamu bwogenda oganaabira tegawola nga balina okuddamu bagugumye amazzi bannakampala tubeere abantu abali human nze njagala nnyo omuntu bw'ogenda awantu you adapt to what is there have
fun in exploring. Yeah, tochikola. Totandika kwemima ebintu ebimu byokolera ddala e Kampala ng'obikola n'otuuka mu kyalo otandika okulaga nti kyamaanyi nnyo badde nga tokikola. Lwaki tukyabena ene Kampala tebalina zihiita era banaaba amazzi ganyoga otuuse mu kyalo oyagala gwokya ssebo. Bw'oba otuuse mu kyalo ng'omanyi mu kyalo gy'ogenda teri masanyazi mukwano go with your power bank. Totandika kusumbuwa abantu b'omu kyalo. Ng'otandika gamba bagisombe bakira mu kastensen nsooka oginkomezeewo okwo ng'ekya eri ku 40%. N'obeera kawe ate n'owa omwana gisooka ogizzeeyo waka amaka agamu tegaliimu n'obugaali abantu kati omwana agenda tambula olugendo nga bw'azunga n'essimu yo mu kkubo naye nga wali wadde osobola okugenda ne power bank. Thank you. Era ab'omu station they will know waliyo omunakampala azise. Because ekisookera ddala omwana we tagenda nko okukyajinga simu oba tagenda nko ogula airtime mu 50,000. So kati bamubuuza ani azze because ekyalo they know. Ani ankaze nga bamanya because they know waliwo culture etali ya mu kyalo. Era nga we bagidetecting waliwo omuntu ali foreign ali mu kyalo they will just know. So anaitwa adapting n'embeera gye tusanga mu byalo. Olya fene naye sebo oyagala bamusosole mu kyalo eyo tebiriyo ne bajja kulaba nga weera gende Kampala it is okay. Ndamuteka ku sowaani enjeru fene ogambe bakusosolere bakutere ku sowaani ne fork. Kati mu kyalo oyo fene tawooma. They will testify that fene is not just bite. Tawooma era ddayike mwaka tunuuliranaga nayo tubannange yaba. Era ddala ono w'e Kampala. Yakati bw'osanga ng'embeera emu awantu abamu w'obwogenzi. Try, wezibanga it does not hurt. Try to adapt. And you're not doing it for the next whole year. Lwaki okalubiriza abantu abalala obulamu gwe oyagala esimu ojagaza naki buli omu kamanyi oli mu kyalo let it black out enjoy family time. Kwata fenewo otandika okumwesosolera nga tokalubiriza abantu balala. Abantu abamu mutwala obuntu butono nnyo nga mugenda mu byalo ebyo. Ate ng'ebyalo ezo ennaku enkulu baziweera ddala ekitiibwa. Ffe waffe tuli Bayisiraamu naye olweza ennaku bazikuza because si kuba nti tetwagala nnyo kwesosolamu tuli basiraamu tetwagala kukuza Christmas. So ebyalo ezo ennaku baziweera ddala ekitiibwa naye gwe ogenze ne kilo 2 eza sukaali n'omugaati. Kumaca gugu basooka otera ku caayi n'emigaati toosinya watutte gumu kati bw'ogulya emisana ne evening tiguba guweddewo ne batandika okuteerako amatooke ku maca emyera ne bakuteerako n'olweggulo mugenda okwebaka ebintu byokka by'oba olidde in 4 days bisinga time zibiri bye watutte ate ne mukukomawo no parkinga ebintu n'ojjuza n'osooka parkinga amatooke enkotanga n'oleeta ebintu ate n'obalekera omutwalo ni mukama naleka omutwalo kati n'otambula mwaka mulamba eyo enkola bana yesi nnungi bw'oba ogenda mu kyalo nga obulamu nga kale toli bulungi nnyo ne lifestyle yaffe ekakkanemu mu kyalo obagamba kale yadde omugati ogwagala nyamambi omugati nagubaleetedde yadde ogwagala gubalekere bagulye because tewasobodde kutwala mingi nawe onoolyako kakati wagubatwalidde gubalekere bagulye gwe beerawo gamba mami nze saagala nnyo migaati kuba ojagala ate tosobola kutwala bintu ate gwe n'obyeriira onywa kyayi mbuze namanyira okunywa kyayi no kyayi kumata mutuntu n'olweggulo sukaali kiro n'ogikuba nga tonnavaayo n'enku zonna ziggwawo zikankubulira obeera mu kyalo kamu ebbini kati eva ku kyoto nga mulina bannakampala aitha waliwo omwana agenda okunywa kyayi aitha waliwo samwana yeetaaga amazzi agabuguma ag'okunywa ebbini kati eva ku kyoto and that means enku tezigenda kuzikira kakati ebbanga eryo lyokka muba munyigiriza bannakyalo kamala so bwe mutuukanga mu byalo let us adapt omanye nti waneeno nga nammwe amanda yegabakaluubiriza abamu kati nze njagala omuntu afumbira ku gaasi obeera n'omuntu eva nga oba akazikiza gaasi gikuume teekako kino teekako kino gaasi wagenda kukuluma that is the same way enku bwe ziruma bannakyalo lwakuba teboogera bo tebajja kuvaayo ekyalo osanga muntu omu ku babiri abasobola okuvaayo ne bakwatulira wabula kino kitunyigiriza bajja kukulinda ogende ati olulala wonna ayagala ogenda obakyalira ajja kugamba siriyo wabula mbadde ngendako ewaffeeyo balinawe oba twafiiriddwa kumbe gyali naye nga bakumanya embeera zo bw'otuukayo bamenya waliwo ffe abantu abamu tubayita ba mirimu ngera agamba mirimu azze taggwako mirimu takulaba nga otudde eva alina kyalina okuba nga akutuma erinnya lya mirimu mumuyita mirimu taggwako mulimu eva alina okubaako kyolina okuma
by the way naze n'omuntu gwangawo njagala obuzireyokko nibadde njagala ongolereko ku ngoye zange kakati tukando pass gyongoleza yamanda nanti tegolozebwa buli omu si buli omuntu agikozese oba akamalaye n'omwana oba muyisipisize mukokka anti mbuzasiibamu ze tibazigolola simanyi lwaki yazigola nga bangi nnyo abantu mwe abali mu kategori bwe mutyo na Kampala tuterezeemuko ate bwe tugenda n'abaana mu byalo omwana bw'aba agenze ne jjajjaawe totandika kuteeka ku jjajjaawe mateeka bambi tomutikka ebizito kyogamba jjajjaawe tamanyi nti we mwana muto kubanga yakukuza n'atakumenya kati mbu ayina muzzukulu we otandise okumuweerako amateeka nga amuwerekerako mu nnimiro mubambi tomutikka ebizitowa tekayina maanyi okalabiraawo maama we yakukuza mbuno kati otandika omutendeka ku butya bwe bakuza omwana muje tamanyi ebiseera bisinga era abamu bakugamba kyogamba saakukuza kati ayinza okyogera jokingile naye yo ng'omuntu omukulu kiba kimulumi otandika okumutendeka butya bw'alina okukuzaamu omwana nga ye yakukuza so kati ebintu ebimu ne bw'obanga akaanako kagala ebimusirika tumanye ebiti ebyokwogera nga tuli mu byalo abantu abamu bantondo ate ebiseera ebisinga tubeera mu byalo abantu betubeeramu bantu bakulukulu bakuliridde mbuze Kampala banaye sikola bwe kiti nze Kampala sikola tochikola sigala nakyo keep your information eri babikola mbufe Kampala tukola bwe biti eri babikola kati tumunywa sawa nnya bye mutakola sirika nabyo kubanga wona obyogera bajja kulabanga ate waliyo bakabaana be batutte mu byalo abanyazaala mukamwana Kampala bamwoleza engoye akati mukyalo ogenda kwozeza nnyazaala oyozeza bbaawo ne balamu bo abali tuzitereke tuzitwale Kampala Wuliriza waliwo bannyazaala abamu munnange nga sibangu ajja kulaba nga wooli ajjayo engoye zatandika okwoza kati ng'otudde wali ogolodde amagulu kakati bw'ona okikola bwotyo obubonero oyiyenga butaano mazima bannyazaala balina ogw'omuze tajja kugamba nti tenjonjoleza ku ngoye ajja kufuluma njagala nno okwoza bugoye bwange wano naye nga sirina maanyi omugongo ogunnuma nga gw'otadde n'okufumba teri yagenda kubatuma mbu jangu ofumbe kakati ye maama ajja kukeera ku makya agenda akuma ekyoto kye gwe ng'omukyala okyegolodde mu buliri tuzuuka ku nnya ku ttaano embeera y'e Kampala ogenda okuzuuka nga maama agisiza caayi nga n'emmere eri mu kutokota ng'ebulawo yaginyize abulako kusiikanva kakati tajja olwedde obusungu aba abulina atya kugamba bugambi yeewunya omwana omuwala azuuka ku ssaawa nnya kati bw'aba naalongo owaffe oba otandise omuwulira nga tontoma abweru abeera ayogera nga muli naawe owulira nti kituufu alabika agamba nti era omulenga nze nze obwebulamu busobola omwana nazuuka ku ssaawa banyazaala basiba emmere tweyigirize omanya wooli nogamba kakati wano ndi wa nnyazaala ekisookera ddala kantu katono nnyo ajja kunneerundako n'omanya nti kati kanneeweeyo ennaku zino wekuba kubonaawo n'obonerere ennaku 3 bwe mba mu pulaani z'essulayo nnyo agambe wabula tubeereyeeza 2 tudde e Kampala bwe kuba kufumba keera ku makya okwasa enku oyinza obutakusobola kukwata mbazi kugenda kunoonyanku naye enkuwe ziba weeziri omanye ebintu nga ebibeera mami kyayi buuza ku programu eri etya tulidde kireero oba waliwo emigaati get involved mu activities ez'ewaka tojja kubanga okola wekka wali abajja okujja kubakukwatizeeko balamu bo n'ennyazaalawo ye kennyini ojja kuteekako emmere yakugamba enze kanfumbo emmere endala oba omuceere oba enva naye buli bwe tutuula batulinde okututuma abakadde abo tebatuma wabula bageya ate noffe bagamba bakukonkona mu kifo mukyalo bagamba bakukonkona mu kifo tebagamba linnya naye bakonkona kati nanti obadde otudde awo ono abadde wa
Kifo kyabadde wananaye mulabye saba naye bannakampala tweyigiriza okubanga twadaputinga mu mbeera ze tuba tusanze mu byalo mu byalo waliyo ebigambo bye batakozesa naye nga ffe ne Kampala tubikubawo bukubi kakati n'otuuka eri n'otandika okwonoona community gye wasanze nga nungi ngeri okke nga teri contaminated and you contaminate the whole society abaana b'obuwala abamu twambala obukete bwaffe ne tubujja e Kampala netubana Christmas ebiseera bisinga mu byalo wabaye emipira wabadde kago pantsi zino zikago zino yite palindo ogwabavuka n'abakadde opira gwabafumbo n'abawulu gwabera kwawo n'embuzi kakati abaana abawala kimeme w'embuzi thank you ne beesala obukete ne bagenda ku kisaawe inga bwe beeyisa beetala badde eno badde eri n'amasimu tava ku simu ne babeera teyali yabukubira siyano TikTok eyajja challenge ne zifuuka challenge mutandise okukwata abantu abatannabagambako bakwata mu vidiyo mukwata abantu videos ne mubateekayo olw'okuba oyagala okuprovinga point banaye ebintu ebyo si birungi ate banda kyalo kisibwa kusaagirako ekyalo Farida yongerako bano abali kubajja ali kujjajja mutadde mu challenge ey'ekinnawolovu jjajja ali mu challenge y'ennawolovu bannange mazima ddala ku myaka ono muwulira ng'akaaba eggumba n'omugongo onookola otya bw'omuzunyisa n'ayitirayo. Thank you so much, Princess of Buganda and Princess of Bunyoro. I just love, like, I want to adopt what you find there. Like, it is really bad. Imagine now, senga mama kera kumatana die Kampala. Let's assume and she begins to ask for a mayor muchalo. Munezi njagala June smali bafumbidde ku nkubi kiki. Imagine, would you adopt that? No. Yes, so nenga wa adopting angazie Kampala agamba wa kankole bye Kampala. Nawe ubo adopting agogenze muchalo. Yadde wakulira muchalo, I am sure when you leave home, your bed may not remain there. Probably omuzukulu may take over. So nga Farida yagambe oba oli atukalubiza nyo carry your own mattress. Wala no omwami twaha yatugambye mbu simanga eddagala ly'ebiku n'ebiyenje genda nayo togamba naye nze no go with your medicine kyokka ate nno olaba Teddy abantu abamu bino ebintu bye basangayo ku nnaku enkulu baba babikugamba wakati w'omwaka n'omwaka nga gunaatera okuggwako maama yakaabadde kati obisanze wali kikulumye awo ojja ddigula. So munaye mugende n'ebintu byammwe twagambye mbu waliwo nno n'ekyala ekitunuulira omukadde ne kikaaba mbuna nti kimutya ne batandika okukigamba sirikawo tajja kulya. Waliwo abantu bwe batutiisanga nga tuli bato bw'ogaana okulya emmere ngenda yita omwami gundi oba mukyala gundi baba n'amaloboozi agatiisa ne feesi aganya okulya muyita oli omusajja emmanga ajja ne jambiya kati gwe ku kyalo baba bakutya gwokanga abaana gwoletera abaana okulya emmere naye nasanze jajjawo oba maama nga bwamutunulira bwati kimutya nga bwe kikaaba kakati ne maama agamba sirikawo tajja kulya. That is not nice. Era omwana akula and for me, I think I would call upon people out there. I think we should normalize doing this. I know it's quite hard. Netu do medi indanga Christmas awa no batwalanga mchalo. Thank you. Every holiday, get 1 week if you can afford anyway. Get 1 week omwana mutwale yoko arabe that life because in the long run it's good for them. Bamutute munte azitya. It's not prestigious. Oli okwanga akulide Kampala nga there's some things you don't know. It's not really prestigious. It doesn't make a difference. If I have one example of omuntu okutabira and all that. I don't think it makes any sense. Like, it is not prestigious. There is no one you influence. No one is inspired by you saying, no, it is not prestigious. So if you can really afford, find time. This holiday mwana mutwale yo wiki emu mukyalo kale oba ina kasenga akusiwa mutwale munnaye ku Disney World naye abeereyo so ate omwana wo alina broad minds about everything si kubeera nga fe kati fe generation yafe abamu kufe you find that there are things you don't know and it is not like prestigious you wish you got to know but anyway you are deprived from knowing that and for you can do better not also you depriving your child from knowing the basics about life because you feel like omwana agenda kwera nawe banga lina ofudde ovudde wasobola omuyamba jjajja wagenza wangalidde mu kyalo how is this child going to survive when they have not gotten that experience so for me I think we shouldn't wait for holidays as a third term like festive season we can always find like nawaziba nnaku bbiri holiday omwana mutwale mu kyalo alabe ewaabwe some of us we don't know our villages where they are and it is not prestigious that you don't know your origin
why even creating also omwana ono yabeere we batyo nga gwe woli because nze nange saamanya kyange saakula so for me I think nze nabayigiriza gye bava buwangwa bwawe babumanyi nti ffe mu ggwanga lyaffe tuli bwe tuti ne bwe tuti lwaki obeera ng'omwana olulimi lwe lumukaluubiriza unless naye nga tolumanyi it is really gyebali era abazadde abatalumanyi kyamuyigiriza and all that anyway akataleke ka due to time ngenda tandika nayo Lydian nze akatalekeka kano kagenda eri abantu ffenna muzadde n'abantu abalala mufeeyo nnyo okulaba nti bye mwakuliramu temubyerabira fuli nti wakula olima yes omwana mutegeeze nti okulima si musango because tetumanyi nsi gyeraga anything happens omwana ono ng'alina atakuddayo eriggo gye wava mu nsi gye wakuliramu ewa jjajjaawe ate era ennimiro eyo tebaagisaawa weeri so kati omwana ono mugambe nze bwe buno obuvo bwange wano bwenva wano we banziika wano bwe wali bwe wati omwana oyo bimutegeeza abimanye nti omwana ono ekintu kyayize nga muto it's hard for them to forget era omwana bw'akula ajja mmanya twagendanga mu kyalo munnako enkulu twaliranga Christmas mu kyalo byabanga bwe biti ne bwe biti alina kutuuka banne nga banyumya emboozi ng'ate ye aswala ddawa biri mu Uganda biri luddawa so it's a call to the parents. Teach those kids ennono zaabwe mubayigirize ennimi bayigirize empisa zennyini ez'omu bantu so si empisa ze bakola nga olwo balina bye beetaaga manyi mulimu abaana bakola empisa ng'alina kyayagala tenjo yakutegedde gwe anti agabe ssente n'alyoka akolerako empisa naye nga alina actual sense alina empisa ennungi omwana muyigirize empisa ez'omu bantu nti ne bwana aba atuuse mu kifo ekirala ajja kusobola okubeerayo nga tebamwikkaanya akatalekeka banayi tweyigirize okubeera nga tufiitinga mu mbeera gyetuba tusanze kino it does not only apply to villages but ne wano mu bibuga mu maka g'abantu mwe tugenda ewuwo waliyo entebe osanze ogenze wa mukwano gwo talina ntebe don't start kubuuza bibuuzo ebitanyuma tolina ntebe toziraba why are you asking already toziriiwo why are you asking wakugambe mbu kale wezirina ye nzifulumiza baye tweyigirize okufiitinga mu mbeera mu bitundu bwe tuba tulaze obutofendinga abantu abo be tuba tusanzeemu naye nga njagala okubeebaza mwenna abatambula naffe everyday naddala abalabi ba Snaptalk mubeera naffe every Saturday omwaka gubeera munene naye ng'ate Mukama akyatuwadde obulamu kitukyassa njagala okubaagaliza omwaka omupya omulungi ogw'emikisa tweyigiriza okubanga tumalako omwaka bwe tuyingira omulala nga we ya manifesting ebintu bye twagala bibeere mu mwaka omupya kijja kubanga ate kitukolera kijja tukyusizaako obulamu. Amina. Thank you so much, Farida and then Lydian, and then to the people that have watched. Sorry, I couldn't read the comments. We just had so much peace about this whole topical discussion because, man, we've seen it all. But njagala okwebaza mwena abalabi ba Digitalk in general that have watched us from the beginning of the year. What were mentioning? And then yes, Brooke Williams, Obadeko, Twaha Matovu. We may not even Kalyango Musa. Yes, but you guys will never take you for granted. Thank you so much for watching. Nabeko Abdalatif. Abdalatif, thank you so much for watching. They don't Mubadeko because this is technically our last show this year. And guys, we don't take your life like for granted. We don't take your time you give us for granted. We don't take your data you invest in for granted just to watch our programs. And yes, we promise better next year. Guys, more than your and yes, we can keep the conversation flowing. Please, my people, meet you next year. Bye-bye. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.